banka y'ensi yonna World Bank yasazaamu amabanja gonna kati Uganda gebadde esabye n'ago maaso yasazaamu okuwola Uganda sente zonna tumaze ebbanga nga tukisaba era twakisanyukira naye ate ekitatusanyusa y'ensonga gye baawa ensonga kkooti y'ensi yonna gye yawa yatteeka lya bisiyaga wano mu Uganda. Lwaki tetwali basanyufu? Kubanga tumaze emyaka mingi, in fact si ffeka naye n'abaatusooka nga basaba ebbanka y'ensi yonna n'ebitongole by'ensi yonna birekeraawo okuvujjirira Museveni ng'akozesa ssente z'okutemula bannayuganda. Tuze tubagamba tetwagala mutuyambe tujja kweyamba, tetwagala mutununule tujja kwenunula, naye mulekeraawo okusasulira okuttibwa kwaffe. Yasini Kauma emmundu y'Abamerika yamukuba amasasi n'emutta. Essente Museveni z'akozesa okututta World Bank ezimuwa. Museveni azalaye eddembe ly'obuntu okumala emyaka gyonna ng'ensi yonna esirise nga ne World Bank esirise. Mujjukira mu 2009 Museveni yatemula abantu ku nsonga z'e Kayunga. International community yasirika busirisi. Ne bwe bayisa etteeka ly'ebisiyaga mu 2014 ensi ne ziryoka z'ekyanga. Era Museveni n'atya n'akozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne balijjayo. Mu 2016 Museveni yatirimbula abantu b'e Kasese mu 10,000 abaana n'abakyala nga babambudde engoye nga babaweebudde babasibye obundoya ne babakuba amasasi. Winikiza ne bannaffe abeefudisa abalala n'abalwanizi b'eddembe ab'enjawulo baagenda mu kkooti y'ensi yonna ne Museveni tebaamuwanika. Mu 2020 mujjukira juzi Museveni yatirimbula abantu 10,000 ku street emisana ng'enseeraba nga kamera z'ensi yonna zimutunuddemu. Byali ku BBC, byali ku CNN, okujjako ka statement akatono akavumirira ebikolwa ebyo baagenda mu maaso nakuwa Museveni sente. Ng'atirimbudde abantu abajjeko eddembe lyabwe ery'okubeera obubeezi abalamu. Mu 2021 Museveni n'agenda n'abba obululu ng'ensi yonna eraba. Era mu kwogera kwabwe omukago gwa Bulaaya ne Foreign Department ya USA bagamba okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya. Kyatujja enviri ku mutwe ng'ate myezi mitono egiyiseewo nga baali bamuvujjirira sente nga IMF emuwadde sente ne World Bank emuwadde sente. Kati bayisiza etteeka ly'ebisiyaga ne balyoka balekerawo okuwa Museveni sente. Kyetwebuuza, mwagala tugamba nti wano Uganda eddembe ly'obuntu lyabali babisiyaga bokka? Kayunga abantu be basadde Kasese, abantu be basse mu 2021 bo tebalina ddembe lyabwe. Tetumanyi na kumanya oba n'omu abo mwalimu abamu ku abo bate baalimu. Tuze tugamba omukago gw'ensi yonna nti buli muntu, buli ddembe lya muntu ddembe. So bwe tubagamba mu respecting eddembe ly'obuntu ne mwekomoma ate ne muvaayo just ku basiyazi bokka mubanga abagamba nti fe abalala abatali basiyazi tetulina ddembe lyaffe. Obwo bunnanfuusi era mu basebo aba World Bank wadde mwajjeeko Museveni wadde mwamugjeeko sente mwandibadde mwazimuggyako dda. Era mu ensonga eyo yokka y'abasiyazi mubanga abagamba nti bw'anaakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne bajjawo etteeka eryo ajja kuba wa ddembe okugenda maaso n'okutta abantu. Mubanga abagamba ajja genda maaso n'okusaddaaka abantu n'okubba obululu. So wadde twaniriza natti zonna twagala natti ziyambe abannayuganda ku bizibu byabwe. Otherwise kijja kuleetera abannayuganda okulowooza muyina ki kye mukwese mu kintu ekyo, muyina ki kye mukweseemu, mwebereremu nno nammwe. Badde bapushinga abalala before long bagamba Bobi Wine tobuddeeyo kusasula bbiiru eno bafune engeri oba ensonga lwaki Anita Amongo oba Museveni oba Muhoozi ajje agambe nze kati nzijjeeyo nze kati nsasudde. Era abatunula enkaliriza mutunule musobole okulaba through that curtain. Naye nga Honorable Ssegirinya
tumusabira kulembeze mubalabire ku bikolwa byabwe tudipendinga kumwe abantu tuli people power nga tetunabeera NUP muli maanyi ga abantu ate Museveni tasobola kugula buli muntu agenda bawa sente mekazize amalagala mu ddwaliro